muliro teri muntu ngoina abaana kalikangeze na wabomu bakubanje emitwalo 6 wanji uliriza ati kubati babanje because babya abantu banji okuja kondi beyabadabulire nti baba solo kwe era kati ye Bugingo ne Susan mayinza okwega tonga ku macha paka ku macha ngosa wachi tebayina kibabanja sati za peta ku bazina na bushimu cyonna bakirina abasibye nga muri bafumbo mwegatte tikyabulabo okusiba ennaku 14 nga mwe muri bagomba naye ng'oyagala mutandika okwegattanga 14 ziweddeko n'amaanyi ga Mukama gatambudde wano mu mafuta ani oyo yakatiriza mbwawo wano mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mukole ki muzaale oli mukusaba oli mukunoonya Katonda yagambe mutemwegatta mulisa gwosibenti oba osiba otuuka essala n'ogamba nti ekitanda kankyesonyiwe n'ogwa wansi ku ttaka niwebaka ku ttaka nogakatubaka ku ttaka nedda siganye nisobola kwaga mwagattibwa nga era oli ulindako feeling eyivaawa ati munoonya mwana ate nomukusiiba waye yagambye nti mwamubadde munoonya mwana kati mukozesa buno obudde mwegatte kubula kufa mwegatte kuwulira bubi kyange ne ku bantu abatuula bano omuntu yenna ng'osaba ekikwatira okusaba n'okusiiba waliwo ebintu by'osiimira wano olina embereko eri mu bulamu egulumidde wuliriza egulumidde kino kibaita okwebaka n'omukazi masanyu gwokibaita abakazi bali nga bafumbo bangi bali eno musajja n'omukyala okimanyi nti bawana n'omwezi nga tebegasi sina mwezi gumu n'ebiri naye nga tebawuliriza nga n'okwekya tebeekyaye ne baba n'emyezi nga tebegase mbuuza kiki bayina ebintu bye bayitamu babiri kikibaita okwegatta mwegatta nga muli mu mbeera ennungi mwena embeera nti kimba oba oli mukazi wange wuliriza fenna nga tuli mu gundi y'emu nga tugamba tumaze okuteekayo abaana basomi tubataddeyo ekimu kiryoke wuliriza era automatic tebakugamba nti mugende mwegatte wabaliwo embeera ebaleetera okwegatta mugende mwegatte kutuuka kuwulira bubiiri ekyo ekintu kyabaita okuwulira obubiiri olyo kitegeeza olina akasagazi bane kakiru kankyogere bulungi teri muntu ng'olina abaana kalikangeze na wabomu bakubanja emitwalo 6 wanji wuliriza ati kubati babanje because babya abantu bangi okuja kondi beyabadabulire nti baba solo kwe era kati ye Bugingo ne Susan mayinza okwegata okuva ku macha paka ku macha ngosa wachi tebayina kibabanja sati za peta ku bazina na bushimu cyonna bakirina nego olina ennaku yeekuluma ku mutima onoonya Katonda omuntu anoonya Katonda badde kugamba nze naye anko wange kakimalirize kigataawo anko wange yalinga anoonya Katonda oluusi yagendanga mu kusiba kwa wiiki naye yavanga ewuwe gy'abeera najja ewaka afunireyo ekiseenekerevu nga talina mukyala we talina abaana be gazze kwewaayo eri Katonda kusaba na kusiiba era wiiki we yaggwangako atoyo omulala nnyo era oyo omulaba kyolaba Bayibuli egamba nti musabye bubi n'okuweebwa ne mutaweebwa because waliwo abantu abasabye kati omulaba kye yakola ate oyo yasaba bulungi okitegekyegezako okugamba kyebaita okusaba waliwo byolina okwenekereza kati gwe tosobola kungamba kati Susan Makula ne Bugingo gwe mmanyi obulungi owakasino omuntu wange tayinza kumala yadde wiiki nga teyeegasse yabadde abantu abagamba yekyali kati obibuuzi kati oli mu kutya kankiddemu Susan gwe manyi Makula tayinza kumala wiiki nga teyeegasse yeegatta nnyo temwegasse nnyo because nze nange nedda yabadde bakyabyogedde tosakikiza ate ekyokubiri ne Bugingo waali yeegatta wuliriza Bugingo yeegatta nnyo kati gwe mumanyi Susan beyegaseko sigenda twogera abalala gye bali
wabulabe bwatyo musumba nga wadde omukwano wonewolereza otya nebona okolera newewolereza otya oyo omusajja si lumu nebonewolereza otya nebona okola otya nebona kuwa akatutu otya nebona ogwa wansi nebona okola buli kimu kyonna oyo omusajja si wuwo nkomawo lwe tunakoma onjaga oteekera puroguramu eya billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 basise emirimu gyosobola okubanga okola webalidala gwagenda maaso okubanga otugoberera yona gyosinza okubanga otugoberera nkubuuzizaako kyenkusaba yongera okusabiscribinga okulayikinga n'okomentinga n'ebibuuzo byonna nebuuza wano kuba tugezaako n'okubanga ndaba iya olwanda mpeza kamesage kale mwebale nnyo mwebali ddala bannange era tubagala nnyo mwebale kutufolowinga mu kaseera bikadde kyakabi nnyo kyakabi ddala mwebale ddala komyewo nate ne mukwano gwammwe Pastor Moses Waswa Sematimba tuddemu tunyumye mu nsonga zaffe ez'enjawulo twagala kulabika ntutereeza awali awakyami somasooka obuuza ku bantu baffe batugoberera ate tutandikiraawo nyongera bebaza webali okubanga musubscribinga kuba ku YouTube ya Kibo Updates ekirala nyongera okubanga mbebaza mwebali kubanga buli byateeka mubiraba ku channel eno penyanzeege mwebale kuwagira mwebale nyumira ddala ate nyongera obategeeza nti agenda kubanga ayongera nnyo okuba ebintu ebyenjawulo amanya agange bamuyita Sematimba Moses aka Bawomukoowa wendi mpolampola ate nyongera obategeeza nja kubanga wendi ye musajja yekka andeeta wano tayiriyo mulala bangi bampise n'abalala onange olaba bebampita tebagamba nedda etuluwa mpolampola wetukwasaganiza ensonga zaffe so mwebale nnyo mwebale ddala nyongera okubuuzaako abantu abali e Canada mbabuuzaako nnyo abali e Dubai abali e UK abali mu America abali e Saudi Arabia sijja baita bakadaama nze ntya nnyo okugera ekigambo ekyo simanyi kiyinza kuba nga kituufu naye nina engeri gyekiramu obulala naye nga kitegeeza bakozi ati kati bakyonoona ngenda gamba nti abakozi mwena wenna bali eyo nga mwava wano ne mugenda mukole munoonye ssente mukama abawa omukisa ate katonda abakwatireko bangi abazze ne babatta ng'oli amaze emyaka mingi anoonya ssente ate olina amutta ate ababatta be baganda bamwe ekirala kino kankibagambe temukwata ssente zaba baganda bammwe bemuloza nti abantu bamwe ate babi kyoba bayibuli egamba omulabe anaaberanga wa mu nnyumba tokwata ssente nozowa omuntu gomanyi nga wa mu nnyumba yo kozesa obwongo
bakengejja okukwata mu si bonna nti ab'omu nyumba baba si bonna naye abasinga kino kakibagamba olwaleero ab'omu nyumba be tulina abafa ab'omu nyumba 8 ku 100 bafu tebatwagaliza kituufu era bafuna ab'omu nyumba ew'omu nyumba n'akuyamba n'abakengejja akuyamba weebaze Katonda naye abakyasinza obubi ab'omu nyumba babi nnyo ate abakyasinza obubi ba boyfriend musajjawo oba mukyalawo kati buli muntu yeesigaani weesige Katonda akati oli ku kyeyo weesigaani ali ku kyeyo weebereremu baamu n'amagezi kino actual kino kankyogereko mwena abali ku kyeyo abali e Bulaaya kino kankibagambe teweesiga muganda wo teweesiga sister wo teweesiga brother wo ne maama wo tomwesiga muleke kankyogere omuntu se bonna nti babi amutelingi awo eriyo family Sematimba awuliriza eriyo family ezikolera ewamu eriyo family nga enkulaakulana eba ya mwenna ne munnammwe obwaba ali buleewa gwange oba ali bwange era sente ze bwaziweereza nga kyaziweereza tezikola oyo aba afunye omukisa naye tugaa nti tuweesiga kino kankyogere nga jasi beesiga endowooza teweesiga teweesiga mukwano mukwano teweesiga muntu yenna esente zolwa bakwenge gyokikola teweesiga maama wo teweesiga taata wo teweesiga baganda bo teweesiga brother wo sisters bo baani tobeesiga watulabyeko bangi mukomawo nga mukaaba mukwano kino kikankyogere nga nze tobako gwe weesiga alright because bamaama baffe tubeesize ne batukola ebintu byebatukoze ayinza nokuba nga tabikukoze bana bane babaako ngejja bakola kati baganda bo bayinza okuba nga babikoze ate eriyo olwokuba nti mwenna yabazaala naati okuba nti abakwalira oba so sente kyengezako gamba kikino ali sijja kubayita bakadde amanze kitenyo kiyita bakadde ate abantu bali mu nsi mu abantu abali mu nsi ez'enjawulo kozesa kye bayita obwongo bwekyo kisoboka bakengejja okumako sente zo alright njagala okuba nti bangamba nkiddamu naye waba olina boyfriend wano oba musajjawo tomala gamwesigana sente ogenda zimuwa akwana abakazi bangi nnyo ekyo kituufu ekyo kibagambye njagala okuba nga mbajukiza nti hajimiti ati agenda maaso okuba nga alombera abantu edduwa bw'olina okusomozebwa okwenjawulo okuyitamu okubireko mugamba haji embeera ngaegaanye singa kiri tekitambula bulungi njagala kutambulamu naye ebintu byange ebipanga tebikutuka naye njagala okutunda naye buli ayegezaamu yalemwa njagala ku bufumbo naye ebintu biganye gengenda abasajja be bafa bebekyanga soyinza oba nga mukisa gulimu ekisiraani yagenda maaso okuba nga kuloberako dwa haji simusamize adambuuza nti mukubi wansasa simusamize mulombi wa dduwa akozesa era kitabo ekyo Quran yagenda maaso okuba nga alombera abantu basa omukozese alina maaso okuba nga balombera ku dduwa 752 obeera ogenda maaso okuba nga omukubira osobola okuba nga omufuna emikolo osobola okunkubira ku 07 nambi yange kukubira etubera nga twogerezaganya ku nsonga z'emikolo zonna obuyagala bwogezi oyagala bakatumwa oyagala badikoleeta oyagala mukolo gwoguwandiisa emmengo oyagala kugulira byemmengo oyagala kulungamya ebyemmengo babigulawo ekintu byonna ebyo mukolo omulungi ennyo tusobola okuba nga tukukola era basobola okukozesaako oba amakozesaako nganzi specifically musobola okuba nga tulabawo enjawulo mwebale nnyo mwebalira musumba wiiki mukwano gw'omusumba munayongedde okujefuga ekisinza okunzira enviri ku mutwe yedde nga kweziri lunaku lweggulo Suzanne Makula okubuulira munankyawa era bwe yakutangaza endaalo yatandikire ku baana bawala nagenza okuwulira emboozi ejyaginyumya gyagiwunzikira ng'ali ku baana ba Teddy ng'aliko kozi yagambye nti abaana abawala be basinga okuba na bino aye Teddy alina abawala mulenzi mino taatawo bw'aba yawukanye ne maamawo oba maama bw'afuna okusobagana ne kitaawo bwe tonyigira taatawo kubanga kwe sigwe weezaala bali bazadde bo nayogerako nagamba nti oli aba taatawo ate emmyoka aba mukazi we gwe sigwe mukazi we sigwe mukazi wa taatawo yagenzi lwanga ebintu byanyumyanyumya byagala okwefananyizaamu n'ebiri wa Calvin Kayanja era bakuba abaana batedde tebazze kulaba ku kitaabwe nabo kitabu kimu awo endi kantandikirawo
Susan Makula alina moral authority okwogera ku baana oba okubuulira abaana wala oba okudda ku baana basuuti ba Teddy n'addamu kubajja olwogeteeka mudamu. Leero ndabanga omusajja mukakamu era kubanga njogera actually ensonga gyogeddeko kanjogere bwingi omukyalo oyo mulamu talina kye bayita moral authority okubanga ayogera ku baana sigenda kwogera nnyo oleekaana era njagala abantu muntegeere ebigambo byeyogere nabyogedde njagala kubuuza eki sigenda kubuuza kambuuza abantu abali omulenzi gwayina n'ebintu binawulidde otegere lwakitakwata omwana wenyini gwayina neyonzima namukwata namugyewa owa Bugingo namutwala owa taatawe. Lwaki? Because ensonga zonna nga bwe yazogedde kimanyi ozimanyi si bwe kiri nze mbikubuuziza era yes ekirungi obimbuuziza mukubimbuuza naye yennyini lwakitakwata omwana oyo namukwata namutwalawa alina authority okwogera ku baana abawala Talina. abaana abawala talina naye ekyo ekintu kyogamba wuliriza yayogedde ebigambo nange ebimanyi nabadde mbiraba mbw abaana abawala muleke omusajja baba atabuse n'omusi n'omukyala we abaana abawala wekwata kuba okola kyebadde ategeezako kyonna kyomwana omuwala akole ki asirigedde ng'agamba abawala ba Teddy byebadde agamba ate baasirika boogera ki oba yabasosonkola ate kati kigeze kugamba bo baasirika oyo ye bameka so yali asinga okwogera bamutanga Doreen era gwe yabadde agamba era yamanyi kankikugamba olwaleero because omuwala mukulu ate ategeera ate oyo Susan yategeera nti omuwala akola ki ategeera kati byonna byali ayogera yategeera nti omwana agenda kukola ki kati byonna byali ayogera Doreen tamuliiko amazima Doreen tali ku mukazi oyo tamuliiko tamuliiko abaana bate bali ku mukazi oyo bamuleka akola byalina okukola ki erina okukola wabula ekyasinza okuneewuunyisa ebigambo byonna byeyayogedde omwana wa Susan buliza omwana wa Susan yakyamukwata namuleka omwana Susan aluddawo saalabika aliwa Bugingo ekintu kino ekyogamba nti wuliriza kamalirizeeyo omwana wa Susan ali wa Bugingo ewa Bugingo gyali omwana kituufu ali watuufu ali ne maama we kiyinza okuba nga Bugingo kinako obuzibu bulijjo abakyala tubawasa ne bajja n'abaana baabwe mu maka gaffe ekyo tekirina tabu naye abantu yes kyoyogere nga bwe kiri abantu bakola byonna byonna abaana tuwasa abakyala tetubaga nga balina abaana baabwe tebamala gajja buzi wabeerawo emitendera wabeerawo embeera ekola ki ebeerawo oba tegetegezako okugamba oyo ayinyirinyiri ayogera gye yabuulidde ku kyabaana ddala ali wafi anti embuuza gwe musumba mumumanyi ebya bayibuli okusinga si kituufu bwe yabanga yayingirira amaka g'oli n'abaana ne batabanguka ekigambo kino oyo omukazi talina satisfied okubira katuuta kakiddemu ogwokubi he's not satisfied okubira katuuta buuza lwaki because malaya bamalaya bujjo bajja mukyaki nebyenenya nva ku malaya tebumuvanga uliriza malaya sigenda kuleekaana kino talina moral authority okwogera ku kyebayita abakyala abafumbo because si mukyala mufumbo kubusa ekibuuzo Susan mukyala mufumbo
mufumbe wa Bugingo ewani wa Bugingo nga asula waka wa Bugingo mu maka ga Bugingo era bujja mugamba ye mukyala we n'okumwanjula mwanjula yemwanjula wa ejje bamuzaala Susan bwe babuza omusajja ogabata Bugingo yagamba ati yamweganira mu kooti yagamba Yesu mufumbe yagenda ku mukolo gwa mukwano gwe mukama wange nsonyiwa sige amazima gakatono no nsonyiwa omusajja azaalaga olwatu nga yeegaana omukyala nga akola atya yeegaana omukyala kitegeeza malaaya so sigenda kulekaana nnyo kino kankyogereko Susan malaaya tekiri muvaako tekisobola kumuvaako ne bwe yali obwamalaaya bwe buli advanced si bwa ku street kino kankikugambe nomunganda mukwano muganda wange bamalaaya bangi nga tebali ku street okimanyi nti abawala bangi nnyo abalyabo obalabika bulungi nnyo naye nga bamalaaya naye nga obwamalaaya baabwe si bakugenda ku street beetunde nga bakusimu tulina kibaita whatsapp balina nebigurupu ebyo tulina balina nezigurupu zaabwe musumba uliza kati kakimaleyo omukyalo oyo bakuba kati kitaasa okuba nga kiterera Susan malaaya bwe yakutta nga tujjeko kati oli mukutya otandisa okutya era osala akulekaana bwe yatandisa okunyonyola ku baana nanyonyola embeera nti abazadde be basowaganye omwana temubiyingiramu yabadde ategeeza nti abaana ba Teddy bajje enamayumba babuuze ku kitaabwe kyabadde agezaako kirwe kiti kino kankikugamba olwaleero omanyi olwo ebintu byokola mu nsi ebikulumiriza Susan waliwo ebimulumiriza kakiddemu Susan waliwo ebimulumiriza oba ayagala abaana badinga biri ensonga gyeyabadde ayogera nga kyagezako okutegeeza ye bw'aba omusajja alina obutakkanya n'omusajja mukyala we oba maama w'abaana baleme kubanga byokola ki babiyingiramu anti mu kino yabadde ategeeza ki nti abaana badde kyebadde ategeeza Susan kyabadde ategeeza essaawa zino kati kankugambe ebigambo byo Susan talina mirembe kakiddemu ogwokubiri Susan talina mirembe nga tumulaba ku kituuti ajja n'abuulira n'alaga nti musanyufu naye yennyini akimanyi yabba omusajja wa munne ate nabba omusomba wuliza kankiddemu ogwokubiri Susan talina mirembe aye yennyini akimanyi yabba musajja wa munne kakwekizamu essaawa zino olaba wangi nkulaba osooka nkwekizamu olina omukyala gwolina nkwekizamu tomuyina wabula nkwekizamu wakati mukubanga olina omukyala newabawo omulala ajja nomaliza omukyala n'omukola ki n'omuleka n'oyagala nomulala akoze eki azze naye nga ne goze gwoyagala naye amanyi olina omuki wakibaita okulumiriza kati atula wasenagana naye bannange yadde omusajja nsanze gundi kimbowa naye amazima olwedde alina omukyala we bwe bazze nga bavudde ewala because kino kankibagamba olwaleero omukyala azze ebbali abasobola bategera mwenna babanga bambega asooka okutegera buli kimu baka bwandu yonna nagikola ki nagitegeera bwabanga Susan kakyondo kankikugambe talina mirembe byonna abireeta indirect kino kankikugambe Susan talina mirembe bwabanga talina mirembe kale bwabanga kiri ebadde agala abaana badingana n'ekitaabwe bukizooke kubanga twagala famire zaffe tubeere wamu tali nga atayagala musumba atire mukyala we kubanga bwabanga musumba agenda kuunitinga n'abaana be kitegeeza ate abaana be bazaala mwani mama Teddy kabanga Susan ayagala musumba atire mama Teddy
kalina kyagamba tadde wa mamitezi mbuuza lwaki bwe yabadde ayogera yagambye bwati nti abalenzi tebalina buki ate nga tukimanyi tukese kyebaita obwongo yalaze nti abalenzi tebalina buki abalenzi tebabeeramu ebyombo wabula abawala be balina ki yabadde akubanga Doreen ne bawala banne kakubuza ekibuuzo mwena mwena abalaba ani omukulu mu baana ba Bugingo? Doreen ate muwala omulenzi alina emyaka emeka ate nga kitumanyi tebali baniza ali omulenzo alina emyaka emeka Bugingo we yanobera mulenzi oyo yali myaka oba ena oba esatu yali muto kati nejjakayitawo ndowooza ayingidde omusanvu alina kyasalawo kati yabadde akubaana yabadde agamba Doreen obutegeezako okugamba oyo omukazi malaayo teri malaayo wuliriza ate ekyo kyogedde tukitegedde kyegeeza kugamba oyo omukazi muba akimanyi ne waali si watuufu akidemu sakiri kuleekaana Susan waali akimanyi obufumbo bwali musiba matuufu Susan waali yajja commission yajja kubba Susan waali n'omulenzi bw'agamba nti abalenzi yadde ayogera mu statement ze kale kati abalenzi bebatuufu yobula mu balenzi ba Bugingo ani mulenzi ani ali omu ate nga mwana muki mwana muto yabadde akuba mwana omwana Doreen because wuliriza because akola ki ategeera kati wuliriza mu byonna bye yadde ayogera yabadde wabula yakomekereza abantu bonna bategeera teri muntu omusiru abantu bategere kyebadde akola ki yabadde ayisaawo kakati mu kuyisaawo ekyo nze kyenjagala okufunamu gwe kyembooza yabadde ayogerako bogezi jasaati naye awulikeko nti akubye ku baana ba Bugingo abavumyemuko abayisiramuko ku gaali oba ayagala abaana ba Bugingo bakeere babalabe ku soloti nga bazzaawo oba nga bazekkana ne bazikubuuza ku kitaabo oba nga bagenze n'amayumba kikyawulira kyayagala tasobola bakkiriza kujjana n'amayumba yabadde muli ayagala kakiddemu suza tasobola kukkiriza abaana ba Bugingo okujjana n'amayumba tasobola kukkiriza abaana ba Bugingo okujja ku soloti wala basema okujja ku soloti babagobanga mbwa wuliriza essaawa zino tasobola bakkiriza era omuntu abakkiriza okujja ku soloti oli n'ageza abakkiriza abagenza bagoba kakiddemu Susan n'ageza alaba abantu nga bakkiriza sukale katugere ku Doreen najja ku Salt TV ng'ani amukkiriza okujja oba mukuyi asogoba ku muntu kuva ku asikaali because tukuze tugande olwaleero Makula yina nyini Salt TV kyebava soloti ebakukwemula ogundi nkubuulira Makula yina nyini omukazi akola kyo ku makya avuma abantu Makula yina nyini Salt TV yina nyini Salt radio yekanani ate kati musu nkubuulira amasaka yatandise okutomuta tali katuuti tali katuuti ekyo era kyembadegera okuba tali katuuti Makula akkirizibwa kujja katuuti madesagana takkirizibwa ate katuuti twamulabye yasenga ate kati wakyajja katuuti ate kaka wano akyajja katuuti n'ebigambo byayogedde lwaki ebyogeddewa katuuti yali katuuti era ekibiina kyonna kikutte ng'asomesa ng'akola atya abateekamu embeera okubalaga nti omukazi because kati kakuwa example wakati wabadde mu katuuti gundi Teddy najja kyekyandibaddewo endulu yandirayiza ndulu oba kyandibaddewo ekyo ng'ogyeko endulu abantu bandisituse wano kyebayita violence okusikula fitina yes kati nga violence ajja atya era njagala kwebaza mami Teddy njagala kwebaza ekintu kimu Katonda yeebale omutima kwole kubanga oli mukyala asirika n'otaleekaana n'otakola ki n'otaluma because ebikuluma bingi because otula wansi wali n'olaba omukazi byakola malaayo ono Susan byakola byonna actually bitozino n'okutulaga ali katuuti
byakola byonna bya malaya. Byakola byonna bya malaya. Webale nnyo Susan. Sorry ani Teddy. Webale nnyo. Susan genda maaso n'obwa malaya bo. Sigenda kusirika. Genda kubyogera. Webale kuba n'obwa malaya bo. Ate obukoze bulungi. Ne Susan ate oli malaya ate munange Susan oli malaya ali advanced. Susan yekaya byoko musajja mbawala bali mu Kampala. Kachogere indako Susan chogede Susan oli malaya ali advanced. Susan yekaya ate kino kachikugamba olwaleero kale kachigambe gwe mutabani wawe kwanza mchana msomba wawe mutabani wawe Bugingo Susan agenda kuleka Bugingo kubona ni agenda kama anate Susan agenda kuleka Bugingo luwachi mission giyagiye wede ojja kunywa mission ni wede wawude omusajja byeyogereko Richard yafaaki kyasabu Richard masasi getumanyite ebya ekyamusa kuli wawude ebyo bayogedde nti Richard yafaisa gundi Susan gundi olubuto ate nga watugamba Susan talifuna lubuto kola nti okuganda na wulira ulufuna ne luvaamu ebibozi naawe okay kale bibozi kale kale ekintu kyali kyali kinene kale kukyali kyasooka ku nsonga ya Susan kale sigenda kyogera because nze manyi nesigenda kyogera kigenda kweta obuzibu Susan magama ayina olubuto asazeemu lutuluda teruliyo tewali lubuto nzijawo ekyolubuto nakugamba tokirumiriza ennaku zino embuto bazifuna mu IVF ajjakera ku macyanga olubuto alunywedde alufune nga lwagana okujja kuba kati naku tokibeetingako oyinza oba emirembe egise ng'obadde kakkuufu naye essaawa zino abakazi bafuna embuto eza science bakwata amagi ne bakola biki n'aleera olubuto munda n'abagumba kati bazaama okuza kw'enkola eriwe ne IVF so ekiro kigendako nnyo ayinza toswalizaawo n'agenda afuna olubuto amanze Susan ofunangala IVF wangambako n'ongamba mbagenda kufuna olubuto ogenda kuswala naswala danda batufuna okujjako ekya Pentagon kyo wakitugamba dda teriiyo era omusajja sakyogerako kyogera noga teriiyo nga tukyali ku saagala kuva ku njagala kale Susan tumuveeko naye etopiki eyetololera ku baana kale katuve ku Bugingo abaana bonna okutwaliza wamu etopiki yonna eyetololera ku baana bwakwata omuzindalo alina molofeto okwogera ku baana alina molofeto okwogera ku baana njogera ku Susan naye nyina alina kyamanyi kyakola ekyaleeta abaana ba famire emu okutaatagana talina kisooka kiva ekityo yagamba yadayogera ku kyabaana abaana abawala biki omwana wa Susan aliruda wa Bugingo omulenzi yonzimani ani amuzaala Susan ne taata we gutamanyi oli bwe yadiza ebyapa oba bwe yadiza akamotoka kakati yagambye yayogedde byonna yakubuza ekibuuzo n'abantu bonna nga bandamu omwana wa Susan alina kubeera awo akina kikuzzemu nga nekugamba omukazi omuwasa n'ebibye byonna bwaba yamuwasa ayinayo omwana ituzooke waba Bugingo yakkiriza omwana bamulabirayo tukigendamu nanyoyo kati gokibulindako n'oli mutuufu okimanyi nti Susan ku bugezi bwe ku bugezi bwe naye byogera byakolebwa ddala olaganda bawo okukyusa amanya na biki Susan ku bugezi bwe Susan mafia naawe wuliriza Bugingo alina abaana omusajja tuyinza mubalira baana watavanga namba abaana kale betumanyi abamu Matedi ndowooza bali bataano kati ongamba nti asooka okwagala omwana wa Susan asobola ate nabatanisa n'okwagala n'aba Richard kati abaana ba Richard bali luddamu bali wa Bugingo enamayumba yabalazeeko ku nsi babalaga mu kuziika bakomoba mu kuziika bakoma ku kamera mu kuziika
bakoma ku kamera naye ate eranga kolaki bane musajja okusaka bane mukwano musajja ne musajja wange naye notowulira abaana abo gye basomera abaana ba Richard nje sugenda kuswaza abana sidde anti kyera tegeza Richard abaana bongera baweerera Richard sigenda kuswaza abaana bongera baweerera bali mu kusiiba abantu b'Ekanani n'omusumba waabwe bali mu kusiiba banaku 13 naye mu bimu bye neetegereze ng'omukristaayo nabiwakanyiza naye nga mbuwayi ndesobola kubuuza musumba wange ategeere nnyo muzowa kinseka lwaki oseka kyekikusesaawo ngani asiiba omulwadde w'amasasi gwe bagakuuta n'awuliranga ne bamukuuta awuliranga simanyi ng'awulira musajja we aba omusajja wange ali wano lyeŋŋamba Bugingo asiibe ki asobola kusiiba agwa ani ate omulwadde yakava ku masasi okusiiba ennaku 13 Bugingo asiibe amazina gakowagalabye ne bw'osiiba tolina kusanyuka ŋŋamba ku biwundu n'okwesigama byeyesigama ebiwundu byo tebiriyo nayo ebiwundu tebiriyo ne bwe yabadde atudde mu katebe nga Susan yabuulira yabadde ayesigamibwa ati webiwundu yesigakasokekwebazita nawabirabye anakkiriza tebiriyo naye musajja gwe kimaze kumugezi basebo ne bajja mwenna abalanga omusajja wange ono kimbo leero otegede mugezi nnyo ebiwundu byo leero lindako basebo ne banyabo leero ontegede omusajja mugezi ayogedde ekigambo setimenti okiwete ate kati tugenda ngambye mbuki ebiwundu si bitooka ebintu tebiriyo sikirumamu bw'aba kagasadde ebintu gyebiri abitulage kale kankulage kati manyinza bwe mma njogera ebintu bya bayibuli bwe mma njogera ebintu ebirimu Katonda nkosa nnyo bayibuli kubanga nkola ki manyi Yesu ng'amaze okuzuukira yalabikira abayigirizwa be n'abantu abamu abaali wabula nga tanaba kubalabikira bonna bonna abamu baawulira oluvuuvu batinga kuwula oluvuuvu nti akoze ki kyazuukidde abamu bamulabyeko Thomas yali omu ku bantu abaali bamugoberera Thomas n'agamba nti sikola ki sikakasa mmala kukola ki kulabako Yesu n'amulabikira n'amugamba omusole bakuba emisumaali bw'abanga Yesu yalaga ekiwundu n'akiraga Thomas yalaga enkofu awabadde emisumaali ate Bugingo lwaki tetulaga bulungi akitegede bw'aba Yesu yalaga nga naye gwagoberera gwabuulira omuntu akyagobererwa emyaka n'emyaka akiwakanya agenda asoma Bayibuli Yesu bw'aba Yesu yalaga enkovu yes bw'abanga Yesu yalaga enkovu ze eri Thomas eyali omu ku bayigirizwa be n'amugamba Thomas owakana naye nze nakoze eki gwaye Thomas yali awakana nti Yesu kikakasa nti kozesi nti yakoze ki nti yazuukidde Yesu okukakasa ekyo nti nze nzuukidde n'amulaga enkovu oba wakoze ki awakubiddwa emisumaali akati gwe Bugingo ng'oli musumba lwenya nitulaga enkovu oba gwogola yaziraga okusinga okuvuma obuvumya endiga ababuuza enkovu mwagala zirya ababuuza biki muli mwagala zirya simanyi mu nnyoko omusumba omulambo talikotoko okitegedde kino kyo omusumba otalikotogamba nti nnyoko sempeteko niyo nnyoko buba abawakana nsobola n'okuleeta ekyawandiikibwa ndeeta kyandika tukisome busome katugende ndowooza kijja kubeera tusome mu Yokaana ndowooza 2 Yokaana 2:27 gibikulenga nange webikula musumba tugenda kumwizoninga out musumba Bugingo Yokaana 2:27 nkozese neyawano ku ssimu Yokaana kumusumba Bugingo nokusobola naawe guno omulembe gw'abantu bagezi nga mu 2:27 then 2:27
kwa mubiri ebedda bye mwabuliranga abantu nga tebeesomera bayibuli nga gwolina omumutegeera ebyomugambi byagenda nabyo egamba bwe awo n'agamba Thomas nti leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange era oleete n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange oleme okuba atakkiriza naye akkiriza. Okitegedde akakidamu nedda ali nakwatemu bayibuli egamba bweti Yokaana 2:27 awo n'agamba Thomas nti leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange era oleete n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange oleme okuba atakkiriza naye akkiriza. Kaagadi musumba kati abamu bangi enkofu bangi kuba oli Thomas yaliwo banange mwena mukiraba mukiganyiza kulimba bantu badesikola nedda basoma uliriza alimba sindiga alimba mbuzi kankidembo kokubi talimba ndiga alimba mbuzi osagala Yesu kyakola yes kakati essaawa zino bwe kibanga abakubanja enkofu babuusabuusa amasasi go babuusabuusa n'ebyokola biraga nti olina wadde kintu kyangu nnyo olina TV olina radio naki olina YouTube n'ebyamu essaati gamba abaana babakamera nti mukwate mugongo balakuwa omugongo ntananga amasasi gaisesasa eritaswaza ensi ona kimanya twakuwa amasasi etega nti musumba alina kisibi mugongo jamu essaati bantu balabe enkovu z'amasasi kino takibwe kiveewo mukwano teziriyo era kino kankyogera olwaleero ati abakunji byandiagoberera ati kotibuliza ate kagamba ebigambo bino kukyandula kyesome kyoneetedde omusajja agenda kufuna ebisiraani kino kakiddamu kyebagambe omuntu yenna bw'otakola ekigambo kino okiraba tewali ddogoli kisinga lino kigambo kakiddamu ogwokubiri tewali ddogoli kisinga kigambo kya bayibuli kitala kisala erudda n'erudda kikola kitya kisala erudda n'erudda kati bwe baba agiwakanya nga gyagoberera kozi yazookya naye Yesu gwagoberera yalaga enkovu agambibwa ati bibino weebiri awo n'agamba Thomas nti leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange era oleete n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange oleme okuba atakkiriza naye akola ki akkiriza ate okumanya nga akyalina obudde kubanga olwabirimu omuganga lugamba oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 8 ng'abayigirizwa be bali munda ne Thomas kitegeeza ne luno obudde akyasobola okukikyasobola odebanga liisee akyobola bagambye titwakasayakyola kale katulage ku nkofu nga tuvuddeyo eyo awo tumulizonize out yo badde okimanyi nti atandisa okusoma ebyandiko ebifu juzi yalanga ekyawandikibwa ekitali mu bayibuli genda omubikulaano fena twaki yayogera ekintu ky'embwa embwa nga teziri mu kitabo kyayo embwa nga ziri mu bakibwa kino kakyogereko ekigambo mukubikulirwa nedda omusajja takyali pasa kati kiki nagamba yani bagamba kuloga haji kojja politician afande sumba abeera musumba olw'ensonga alina endiga ze zasumba ezo si ndiga mbuzi kale talina si musumba kale kimenya lukuuzi wiiki eno bali mu kusiiba agamba nti ekintu kyakoze kyanewunyisa nnyo kyabaddemu engeri kankibuuza gwe kale ng'omusumba okkiriza nti nno mu okusiiba kujjawo ebibi kujjawo emuziziko kujjawo ebabiganye kujjawo kale embeera eganye era abantu bonna nga balina okusomozebwa kwayitamu bagenda mu kusiiba kituufu
abantu nga balina okusomozebwa kubayitamu nosalawo ogende mu kusiiba okusomozebwa kusobola okuvaawo kituufu mu kufunza okusiiba kujjagamba nti waliwo ebitavaawo okusaba n'okusiiba kitegeeza okusiiba kujjawo embere kati kino kyeyagamba yagambye nti obadde omaze ebbanga onoonya omwana muli bamunyi kuno okusiiba kw'ennyako 13 mukukozese mugende mwegatte mwegatte kubula kuwulira bubi kati kino kigambo kibagambeyo ekigambo kino n'abatali balokole siri mutuubulire ekintu kyebayita okusiiba kitegeeza okwewaayo ebintu eri Katonda ekintu kyebayita okusiiba kitegeeza okusaba n'okusiiba kitegeeza kwewaayo ne bw'oba oyina omukyala gwoyagala kale katugeze toyina wofunira that feeling oli mukusaba oli mukunoonya Katonda wuliriza gwokiba nti oba osiba otuuka kisana n'ogamba nti ekitanda kankyesonyiwe n'ogwa wansi ku ttaka niweebaka ku ttaka nogakatubaka ku ttaka nedda siganye nisobola kwaga mwagattibwa nga era oli ulindako feeling eyivaawa ati munoonya mwana ate nomukusiiba waye yagambye nti mubadde munoonya mwana kati mukozese muno obudde mwegatte kubula kufa mwegatte kuwulira bubi kanjogere kyange ne ku bantu abatulaba omuntu yenna ng'osaba ekikwatira okusaba n'okusiiba waliwo ebintu by'osiibira one olina embereko eri mu bulamu egulumidde wuliriza egulumidde kino kibayita okwebaka n'omukazi masanyu gwokiba nti abakazi bali nga bafumbo bangi bali eno musajja n'omukyala okiba nti babaana n'omwezi nga tebeegasi sina mwezi gumu n'ebiri naye nga wuliriza nga n'okwekya tebeekyaye ne baba n'emyezi nga tebeegase mbuuze kiki balina ebintu bye bayitamu babiri kikibayita okwegatta mwegatta nga muli mu mbeera ennungi mwena embeera ntikimba oba wali mukazi wange wuliriza fenna nga tuli mugundi yeemu nga tugamba tumaze okuteekayo abaana basomi tubataddeyo ekimu kiryoke wuliriza okwegatta tekubira automatic tebakugamba nti mugende mwegatta wabala embeera ebaleetera okwegatta mugende mwegatte kutuuka kuwulira bubi ekintu kyebaita okuwulira obubi oyo kitegeeza olina akasagazi bane kakiru kakyogere bulungi teri muntu ng'olina abaana kali kangeze nawaaba omu bakubanja emitwalo 6 wangi wuliriza anti bati babanje because babbya abantu bangi okujjako nti beyabadabulira enji bo basobola okwe era kati ye Bugingo ne Susan bayinza okwegatta okuva ku makya paka ku makya ngosa lwaki tebayina kibabanja sente za petako ne baziina na bukimu kyonna bakirina naye gweolina ennaku yeekuluma ku mutima onoonya Katonda omuntu anoonya Katonda badde nkugamba nze naye anko wange kakimalirize kigataawo anko wange yalinga anoonya Katonda oluusi yagendanga mu kusiiba kwa weeks naye yavanga ewuwe gy'abeera najja ewaka afunireyo ekiseenekerevu nga talina mukyala we talina abaana be gazze kwewaayo eri Katonda kusaba na kusiiba era wiiki we yaggwangako ate oyo omulala nnyo era oyo omulaba kyewala Bayibuli egamba nti musabye bubi n'okuweebwa ne mutaweebwa because waliwo abantu abasabye kati omulaba kye yakola ate oyo yasaba bulungi okitegeezako okugamba kiri kyebaita okusaba waliwo byolina okwenegereza kati gwe tosobola kungamba kati Susan Makula ne Bugingo gwe mmanyi obulungi owakasino omuntu wange tayinza kumala yadde wiiki nga teyeegasse yabadde abantu abagamba yekyali kati obibuuzi kati oli mu kutya kankiddemu Susan gwe manyi Makula tayinza kumala wiiki nga teyeegasse
ebyabadde abyogera kubanga nti yebeera naye mwatambulira yeegatta nnyo temwegasi nnyo because nze nange nedda byadde bakyabyogedde tosakikiza ate ekyokubiri ne Bugingo waali yeegatta wuliriza Bugingo yeegatta nnyo kati gwe mumanyi Susan beyegaseko sigenda kwogera abalala gye bali wabulabe bwatyo musumbange oyeegatta ate kyobola abayaga nnyo Makula yali ku Teddy kakyogere bulungi Teddy yeegatta nnyo lwansonga ngayita munnange bba wange binati bino nga Teddy yeegatta mu myezi ebiri yeegatta omulundi gumu ono ayina kyebayita akasagazi kyebayita okubanga olina obwagazi bungi kati Susan nababa talina busibwa kati jjukira awuliriza omusajja gwe bayita Bugingo ye ayaganya okwegatta nnyo era kyobalaba nenje gyabula nnyo byakwegatta ne mukazi we omanyi lwaki ayagala Susan agombaolira kubanga mwegasi baagala nnyo okwegatta begasi banne ati awulira tebalooza kira kati kundi mukutya omanyi gwe oli mukutya tebalina kibalooza kirala kunoonya Katonda nga bonaga nti kati ngenda kunoonya Katonda nensiibe omanyi mufiro gyokusiba bali mukwegatta uliza kino begatta nnyo kakimalize begatta Susan yegatta nnyo ne Bugingo begatta nnyo begasi uliza kino era Bugingo ayaga nnyo okwegatta ne Susan ayaga nnyo okwegatta uliza kino Bugingo bwakola statement eyo wakati mukusiiba ogwa wiiki namba nerinaku ezigwamu nakunazi n'ogamba nti mwegattire mu mafuta nga gakyali mangi bwe muneegattira nga okusiba kuwedde muyinza obutafuna kye mwagala embeera Katonda okuseeteza olusozi olwo kikolerawo kamukusiiba kankyogere ku bantu bonna abalokola bategeera sina balokole bonna n'abasiramu banaffe kino kankyogere ngalibwenti tulina abasiramu banaffe waki bayita okusiiba tekiganda kwegatta abamu kubasa kyemanyi kubasiramu omugazi wamuwoonamulimateekamawo naye omuntu yenna ngaoli mukusiiba naye simisana lunaku lwokusiiba naye basimisana olwakiki omuntu yenna nga onoonya Katonda tolina appetite wegira kwegatta because oli devoted weewaddeyo kubanga onoonyani Allah oba Katonda ekikyo kwegatta kijjirawo bwokimanyi tosobwanga osiiba obusimu bwonna ne bufa tokyalya kakiddemu tonywa osokwanga osiiba nze ngaze wemanyi kyebaita okusiiba eitha mu basiraamu bakatuliki wuliriza abasiraamu bwobanga osiiba ne bwoba oyina feelings zifa because omanyi lwaki focus yo eriwa lwa Katonda kati olinawo oyinza kuŋŋamba nti omanyi akyadde abikola ye talimu kati ye tasiiba agamba ati okusiba ye tasiiba focus yo eriwa Makula ayagala kukola ki kwegatta nedda kakubuzayo muganda wange okimbowa kyokoyita okusiba okimanyi osiibye oba kyebayita dry fasting n'okusiba kuno okuva ku makya n'osibuka ku ssaawa emu osiibye okumala olunaku lugamba ssaawa mu n'osibulukuka feelings zivaawo ogera amazima okimanyi nti mukusiba okwo feelings olina za bwakatonda buli kaseera oba n'okuyayana kwa bwakatonda kati nsonga nga bwe kiri tusiibira lwa mbeera embeera eriwo era naye kyebadagezako tegeza nti munoonya mwana segeza mu mwana bamufunira mu kwegatta mwegattire mu mafuta yakiriza amafuta yagaimu nga amafuta gakyali mangi muli wakati mu kusiiba ekyo ekigambo ekyogedde bwogezi amafuta tebagogerera nti mangi n'oba oli agogedde ogalaba kakwekizambu noera mu kanisa omusoma n'agamba mpuli amafuta ga Katonda mukugogera nawe nyini ogakola ki ye katanabagogera actually agenda nogogera nga gwaga feelings kibaita amafuta tekitegeeza kugwa wansi anti balowooza amafuta sigwa wansi ku ttaka wabula agenda ogwogera nga nawe nyini waliwo kyowulira nga kikutudde ku mutwe
oba tegekigesa kugamba amafuta tebagogerera ogenda gogerera nga oli yennyini gamukoze eki naye amaze okugambala ate amafuta okugwako sikwa kugwa kuli amafuta ga Katonda gaako kakwambala munoogwa ku ttaka sigeego agatabugeeki waliwo kituufu sigera waliwo agasobola buli muntu alina gundi ye invitation ya Katonda yanjawulo eyo ate nayo gundi ndala nsomesa ndala nti nsobola okukwatako bwengi mukwatako this station amafuta gandikojja negakuba ate nga sikukutte si bana basumba bagira noganda okugwa nakakwata nakwata nokupata Katonda akube kugungu nakusula lwampaka amafuta ga Katonda gajja buzi automatic kiringa kibaita ennimi zikuguddeko ennimi tewali azikuwa zikuwako bugu era bana bagona rishika mara masika chamara baba ennimi tebazifeekinga ekyo kiraga oli mukukolo kimanyi n'abalokola bakitegeera so kyengeza kugamba ebisaga bigendamu kyengeza kugamba kyekimu yensonga gyenjogedde oba ogitegedde muganda bulungi yoyo omusumba jagala kubuuza ekibuzo kino nga njagala tubeere nga tulinga abawunzika olowooza ebigambo Kaisa Bugingo byonna byagenda amaaso okuba ngaayogera abyogeza Katonda oba kati muntu wa bulijjo akyalina empisa ya Katonda alina omukono gwa Katonda kwa Katonda oba kati ayogera ng'omuntu yamuvaako simusaga musango simusaga Katonda yamuvaako omuntu aleka empisa ya Katonda omulaba nabo batayogera kimbo oleka empisa ya Katonda nabo batayogera notwamukubiziba oti era kikulabika kujiga buli mwakira yamuvaako bweyafuna obuzibu nsumba kyako basumba sala bayinza okuba nga basumba tebamwagala kale sijja kyogera tetunakyolowogera nti entisa ya Katonda ejabuzi ndaga ekintu kyona kyona kiri kuginaga entisa ya Katonda esawa nani nkibuuza gwe nanti ate nawe okizza gyendi kale tajiibwa kati byayogera ebyo byonna byonna byogeza mubiri naswa mumubiri uliza naswa mumubiri kati yafuka bwawemula bwakola atya bwawemula abantu babagamba ati katagane ya nnyoko mukyeki olesa okugera ekigambo kye bayita nnyoko ebiwundu mwagala birya mwagala birya bakuwe nawe olabe nnyo lwaki Yesu teyabuuza Thomas nti ebiwundu wabuuza nawe oyagala birya ombuuza ekibuuzo nkikuganda so Bugingo kati muntu wa bulijjo obulamu bwendiga zeweezekala era abantu abategeera Katonda bavaayo katalina baki basefusi alina bagambola kati basefusi kubanga abaddeyo yafudde sigenda kuswaza abadde sigenda kuswaza abadde wesefusi abaliyo baki bintu byakola omuntu yena fena tubibalokoza abantu abali ewaabwe kireke kakubuuze kino kale ekisemba kumaliza kino omuntu okulinnya ekituuti aba alina kuba naisanirizo kijja kukyasuza nokubanga namulaze ku kituuti ate si bwe busoose mbadde nga nziremula anti kakati obuzibu abasoma bwebalina buli bumu ale sisulamuya kino omusajja babayita kiweewezi pasita kiweewezi yakwata omuwala gwe yayagala nga simulokole kubanga tolonye namuteraku katera sinjagakamuveeko bangi nnyo balowooza nti obasumba bonna balowooza oba nno omukazi gwoyagala naye alina kubeera Katonda si buli osoboka ngaonyigiri osumba nga n'omukazi gwenjagala tekigisa alina kuba Katonda alina kukola birala awo abakulisaayo babasengera akukitegedde kino kankiddemu kibagambe era omusumba yenna ng'okwata mukazi gwo n'omuteeka Katonda toli musumba mutuufu
ayinza okubanga omukazi naye ebimu nja kuwakanya aneda ogenda kumpakanya bwe bati nkitegere kyogenda okumpakanya nga naawe omusumba wakyali balowooza bagamba bwe bati ng'omusumba nina amafuta gali bwe gati nti amafuta gakulukuta gazze ne gakola gatya nkulaga ebigambo bino mukyala kiweewaasi kansango yali musumba yali mulokole yali muki nga si muki yamaliriza afuuse musumba tawudde enjiri ebbanga lino ate abantu bakyusibwa Suzani kwogamba mumanyi okuva ewa Serwadda eri musumba nkubuuza ekibuuzo eri musumba kyeyakoze ku katuuti yakoze kituufu bwe kiri kituufu si kituufu va ku bingi wuliriza va ku bibyo lwakyajulya nkubuuza ekibuuzo yali musoma teyali musoma yali muzi teyali mubuuzi yali muwuliza ate n'amaliriza n'akwana abakozi n'amaliriza yes n'amaliza twali fenamu kitegeeza nti musumba ekyo kisaana omuwa akatuuti maki baita akatuuti gwe akatuuti si buli omuntu alina kayimirirako ate ekyo baita akatuuti ogeni twetwalinga mu kibaita worship team ng'okuyimirira katuuti ako osobola okwenenya emirundi gye weenenya ate oze nebakugaana okukabera ne bakuwa suspect mala okusika yonda katuuti ng'oli bwaffe okulya katuuti nga kyekituufu okigwani nga kigwani Suzani kyaliko kyekituufu ekyo kankikugambe si kituufu katugambe si kituufu that's why yatandise wagamba muwala wa gundi ali mukubaani dori mukwano obwenzi bw'abazikadde mukwano wonewolereza otya nebona okolera newewolereza otya oyo omusajja si lumu nebona ewolereza otya nebona okola otya nebona kuwa akatuti otya nebona ogwa wansi nebona okola buli kimu kyonna oyo omusajja si wuwo nkomawo lwetunakoma njaga oteekereyo puroguramu eya ekkanisa okuwangaala okusigalawo nakirabidde ku pasa Bugingo ono nti singa God forbid Katonda tumwebaza nti yamutaaseza naye singa pasa Bugingo ono yabadde kufa amasasi ago ekkanisa yekanali simanyi ebibadde esobola okuddamu neweza emyezi wadde ena kubanga temuli musumba ddako kyawaliza ne musumba okujja n'ebiwundu abuulire enjiri yatayosangamu nedda emyezi ena gyogere nabadde nsuubira nti abakadde b'ekkanisa n'abasumba abalala yava mukubi amasasi olwasoma batandika okutekinga over one naye bwajjana bwakyajjanjaba abadde sokumala emyezi ebiri nga tali mukyaki mbuuza bakyabadde ajja because alaba sente zikolaki bazimutwalako era yakyogera n'agamba nti ndimukosefu naye ekyemu ekyekumi zekyali nsumba amwe mukyakyetufu abadde kati kangeze bakubye owabakatoliki God forbid mawo bakatoliki bamutanda wabakala wa protestant omusumba omukulu yekazimba mugalo abakatoliki owerubaga ne bwaba amaze emyezi 8 waliwo akolaki mubasumba waliwo assistant wekyaki sabalaba mwabangambe awo njagala otutegereze puroguramu eyo tumanye ekkanisa okuwangala kwayo naye ndiga zino zibeeremu amagezi zitegeere nti ekkanisa mugyenjimu ddala ddala kubanga kino kyatulaze nti no kkanisa bizinesi omusumba akuba okulaba ng'avaayo ku biwundu gyali ajja awulire nga takuddemu tukole mugana wange tugenda kudda mukundi eyo ate nga ndabagamba buli kimu gundi gye tuddamu okukola era ginootingi tugenda kudda mukola mbabuulire mu kimu kyonna mbawona examples mwebale nnyo ababadde batugoberera
mwebalire ddala okudde mutukudde twandibe tukyayogera naye oddedoza mulaba natandisa ozibaziba akafudde tulimu katandisa okukwatakwata obudde so tetusobola kuba nga tuyongerayo okusukano mbagala nnyo mbagalira ddala namwe mubale kunjagala ate mubale kwagala Pastor Sematimba ndaba comments awo olumuteeka yo nga mwazize dda naye mwebale nnyo mwebalire ddala ya honor okubanga mutwagala naffe tujja kuba nga tuyongera